Nali nkyali wa nursery ne bagamba banzikirize ngende nkule nabo kuba wakataata yali akola mu National Water ne Maama ng'akola mu Ministry of Finance. Then okuva ku olwo mami we yafa we twava e Luweero SDA tewali kuddayo. SDA twagendayo twasoma gundi sisters bange ne ba brothers basoma ne bamalako omwaka ogwo. Ng'oyo muvubuka wakatish n'akateeka ku mwana mugala nange nenkanywamu kuva kwolwo navaako gambye munnange omwana ow'obuwala obe sirimu asuula eddalu kituufu ebyaddala yakusuula eddalu oyenze ku basajja 118 ze spams z'olina mu mugongo okoze otya kyonna omusajja kyakumaliramu tekirina gye kiraga kisigalamu gwe omukazi kuba nze brother nze nina ensonga eŋŋamba nti sisobola gera n'empangisa mu highlights eri nga wano weewali kuba kakoola nkalya wano tekisobola kikola. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeeteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 657 729 oba noti 78 29 52 kale nze Sonko Muhammad muli muti obulamu bugamba butya buli mujasinzira okubeera nga atulaba ndi wano mu bitundu by'ekireka omukyala gwensanze nenjagala tufuuka buki omuntu osobola ofuuka mukwano gwo yes nga onsabye nfuuke mukwano gwo nga oli asabye ofuuke mukwano gwo nga ndi willing sobola okuba oluzungu olabika olumanyi oluzungu olwo olaba naluyigira nnyo ewaka kuba mami yali wakabira ndala nga ne dadi wa tribe ndala kati olulimi olwabagatta nga lwali luzungu. Maama yali muki nga ne taata muki? Maama bagamba yali mugisu, taata yali mukyoli. Maama bagamba maama tewamulabako? Maama ye nakoma muziika twali mbale ebuwalasi bwe nakoma okumuziika oba omanyi omukyala gwe bayitanga Muwenge Janet yakolanga mu Ministry of Finances. Muwenge Janet yakola Ministry of Finance asaamumanya saagala nkulimbe. Wabula mu 90s 1993 1994 1995 yaliko yakyaka. Ye mukazi yagenda e Luweero SDA awali abayeekera ba Museveni gye baali beekwese. Bakulu bange bali batandise P1 that is primary nze nali nkyali wa nursery ne bagamba banzikirize ngende nkule nabo kuba wakataata yali akola mu National Water ne Maama ng'akola mu Ministry of Finance. Tulina ekifaananyi kirungi nnyo Angel. Okay, kwanja omukyalo bamulabe bulungi nnyo. Tugende mu maaso. Yes sir. Then okuva ku olwo mami we yafa we twava e Luweero SDA tewali kuddayo. SDA twagendayo twasoma gundi sisters bange ne ba brothers basoma ne bamalako omwaka ogwo. Nange nabangawo nga mbeerawo mu woodi mu ddoomu ebweru oba ne baganda bange munda. Wabula wali olunaku lumu nga Maama ne taata bagenze wabula ebayawukana nga naffe tetwamanya Maama ne taata bagenda ne Maama oba Maama watuuka ayawukana n'agenda yekka oba taata watuuka ayawukana yekka kuba Maama yajjiranga mu pick-up dadi ng'ajjira mu mmotoka ndala nnyo nnyo nnyo. Kitegeeze waka ssente zaaliwo? Ssente ezo zaaliwo kuba munaye omuntu akola Ministry of Finance. Mami wange dadi ng'akola mu National Water and Sewage Corporation ya. Lwakuba nze nali mwana muto kale nze kyasindiikiriza ng'ogenda okusoma nabo mu primary nayagalanga nnyo bakulu bange nange banjagalanga nnyo. Kale experience esembayo kireka Luweero SDA titwali tutudde tuli awo emisoto emingi gyampitako nga simanyi wagye giraga. Emisoto emingi? Very many snakes. Ng'olina emyaka emeka by that time? Omwana tannatandika P1 aba mu myaka emeka? Nali mu myezi. Tannatandika bali mu myezi. Tekyana ekitambula kijjukirawa yonna yonna gye kyati. Bali myezi naye emboozi ogijjukirwa babikunyumiza ebintu. Ngambira bwe nti I can see them with my eyes ti omwana omuto yenna ayogera. Mwali mubeera kumpi n'ensiko emisoto giruke giva eri? Yes. Kuba jjukira Luweero ebbali n'ebbali osooka n'oleka ekyeya ky'ensiko. N'osanga ate eyaddako eno weebuuza lwaki teyadda ng'asemberera ono bwati ne bwati ne bwati. Kuba nze brother nze nina ensonga eŋŋamba nti sisobola gera n'empangisa mu highlights eri
nga wano we wali kuba kakoola nkalya wano ekyo sobola kikola kati eruwero gwe tewasoma paka which class bali bantu tekudde care Kibaganda bo batutte kusoma wabula mama tayina budde bwa kukuuma n'asalawo n'akutwala nti bali bana abagenzi okwebaka gwe bajja kuleka mu ddoomu nga weebase wabula kyatamanyanga mbw akaddeko genda mu ddoomu ffenna baatuzuukusanga oba oli muto oba oli mukulu tobibagamba era nze nakalubirizanga nnyo nafunanga obuzibu nga nkyayagala okwebaka naye nga notuula ne sisita wange ku ntebe yeemu wali asome eno nange ensoma kyokka ayina okuntwala emmanju nfuke njagala okulya byonna ayina obbingiyiza byonna obuvunanyizibwa ne busigalira mu mikono gya sisita wange bamuyita Kwero Caroline naye Kwero Caroline ebiseera bye yalina guitars nga woolaba zino ezange gita olaba weefuukira gita nti libabbwa ebbwa lyonna limaanirisako amasira gita kiri mu lulimi gita kiri mu luzungu nti ebbwa lyonna nga ligenda okuwona limala ne linywezebwa olaba eno wuzi esembayo ku mutwe wano eno omuntu yenna wali bafuddewo eno wuzi nga tennafuluma tomufulumyanga enjuuyo ogirabye eno wuzi ogirabye eno waliwo abagirina wano most of them bagirina nafaako mbu nenzira engulu wafa nodda engulu mbu ani yagamba baganda bange era bantu olutya oba bankola biki kati maama afa olina emyaka emeka maama agenda okufa nga ate tuvuddeyo eri tuzze eno nsomera St. Barnabas omanyiyo liri ludawo liri eno Namuwongo ng'agenda emuyenga waggulu bwoti waliwo essomero bita St. Barnabas wasomeranga mu bifo byababedde byali byababedde naye nga bwongo bwo mwaka ogwo nga bakukyusizaawo oba lwakuba maama akolanga Ministry of Finance ekyo tekyali kikulu Ministry of Finance Ministry of Finance ekyo tekyali kikulu kasitoyita wazi bagiyita baki ngenze kukola twagiyitanga batya primary kati ngawo interview kasita wayitanga interview Museveni sente yaziwaayo just buno butuition okitegeera nti obaka kuyiyayiya kusomerawo nga wobimanyi nenze kyensinga okubala Museveni fena yasasulira mu masomero ag'enjawulo era bano abalina zi government ebeera branch goni private ebeera branch ya government kati nga lina essomero ya Janet Museveni so maama yafa taata ye gyali akyali omulamu taata gyali naye mukambwe kuba maama yali amubeezaawo noweewuunye maama yali abeezaawo taata maama yeyawasa taata maama yalina sente taata yeyawasa maama mpuliriza bali bati maama abeera eno Ntinda taata abeera eno Namuwongo kali engeri gye beesinkanamu gye tutaamanya ate oyinza ogimanya wali toliniiwo oba bali tebannakuzaala abadde bagala ogimanyire mama ne taata tebaali sinsiya nti taata yeze yakolangawo ng'azinywamu omwenge tomubuulira I swear yeze akolawo obadde otya nga zaakoze wazinywamu omwenge ate ng'aba ne ssente wali eri mu kaveera ke bw'aba ayita ku ddiiro bwoti step mother ng'amulaba teri kuyitawo genda mu kisenge olina okukukuta Miriam ogende mu ffumbiro mukwano gwayita eri emmanju ozimuweereze taata yalina abakyala babiri ewaka nze ngamba ensi eno yonna mukazi wetaata wange okigambye otya ensi eno yonna nze nga bakazi ba taata wange abakazi bali mu nsi eno n'abakazi ba taata bo n'oyo ali awo atudde awo kugambe twava mu muntu ogu yali wuzi ayiseyanze kugambe omuntu wuzi nonno zonnyumiza emboozi mu ntandikwa ngeri ng'egyo gy'ogirukamu ne ŋŋamba yandiba nti omukyalo ono alabika ng'omulalu naalabika nti byayogera bya ddala ate ogeza omaliriza oluvannyuma ate nga ndaba bikyuse genda ebutabika tulaba onaavaayo muze kitegeeza nze mulalu abalalu gye bali alina ekigambo kyagamba bambi ng'agambye point yennyini naye omanye ekyamusalako talina bwongo bugamba kanfulume ngende ewo okategeera akantu ako nti ali mu yunifoomu era gwe n'omala ogenda ebutabika bwoti ngeri ayagala okufuluma butabika bo yayinza okukuzoganya n'akuggyako eno t-shirt n'akuleka mu woodi ng'oli bwerere naye ng'ayambadde n'avaayo n'afulumayo ng'omulamu kugambye ekiri eri kufuluma kiri nti nfulumyeko kati bwe wavaayo oti ayi butabika butabika eyo bantu wala siriimu asudde eddalu siriimu okusula eddalu olina siriimu siriimu asula eddalu kituufu ebyaddala yakusula eddalu oyenze ku basajja 118 ze spams z'olina mu mugongo okoze otya kyonna omusajja kyakumaliramu
tekirina gye kiraga kisigalamu gwe omukazi kati kigenda kyambuka mpolampola nekikoona ku bwongo kati olaba omukazi yena ono ate yanibanga ali sinsiya kuba tannagenda mu mbeera ya kijjanki kale yatuddeko wano kuleerwe yagenze mu kibeera kya janki yebeera nti omuntu gwe webaseeko bino ebyekiyaayi eno byalinga bya kondomu era womusanga emisana omuyitako nga faaza ayita kusaba kuba tomumanyi yakwadde sente n'ayambala wamuwuliridde mu kaveera obuwomi bwa switi wabufunye tewafunye bwa ddala kati nebi oba kyajjanga kitya oli naga ngenda kwongeramu akanaana bannanga kanaana agakangi ne oba basose kuwa kanaana zegumu kakaaga ate obaako ne bweyagala okulumya obaako ne bweyagala okulumya nti ku kibaala kyawali kangende babagundi mpaya kiigo bannange teri kabeera kanyumangaako nga luli wali omuyonjo tebakukiriza fuluma va wammwe wali mutongo otunulidde kusoma braza kati embeera y'ekijjanki sigitegedde bulungi yetya enyo ddala embeera y'ekijjanki prostitution buzibye budde bwekiro buzibye kati kaŋŋendeko ku stage y'abamalaya bangi batuyitakawo tebamanyi nti oyo atuddewo abamalaya okola naawe mpumudde buwummuzi sirimu gwe nina omusobola okola mirimu ki kugambye nadda mu prostitution nali nkola yali eri ku gundi family teekaawe nga tuwaata nze nga mpaata buwommonde then time netuuka yali awaata obumonde nga wali kati nga nkola night shift night shift nina osiika wala chips obiyige nti oyigira ku munno eri atayingira kibiina bamugamba kino nakyo kibiina bulanki nga walaba famasi ye mulago famasi ye good case hospital teolina kuzaala wa famasi kuba noweeri oli ayinza olemererwa tajja kujja eri akuleeteni wabula ajja yita omusawo oweeno ajja agenda muyambe kati restaurant okyeki yagikujjamu ate oje ogiyita prostitution lubuto bafuna olubuto eri mugundi omufamireteka nagereyo ndi lubuto kati jjukira lubuto badde manyi waliyo kasitoma nakufunisa olubuto nali lubuto nokugendayo already nali lubuto nti olwo olubuto olwo oba buusabuusa oba gundi wali tomanyi mutuufu yalukufunisa muganda wange kula ebino ebintu bye twebaka ekiro bineeno nowebaka noweoloba bulaazawo yakuzina dda era omubeera mu bantu noyasama jajja kamala olwo mulaba yeyansokako yanzina nga bulaazawo akimanyi bulungi yakunywesa omwenge oba pulaini ddemu yenna nga gwososomuwa pulaini tamunywangako oba omwefunidde demu nga tanywanga ku plane nga oli omwegomba nnyo nomuwamu nanywamu kano keeko pakayita ka plane ako kaweddemu yenna nga takanywangako nange kekansuula eddalu kekansuula eddalu ako ng'oyo omuvubuka bakatish n'akateeka ku mwana mugalange nange nenkanywamu kakolo navaako gambye munnange omwana obuwala obeerawo noweerabira ekintu noweerabira yakusookako bulaaza oba nobeerawo ng'oli aganaga ogamba kituufu oba si kituufu n'ekyokubiri omwana yenna emyaka 7 bwoti wali mu nju ya kitawo ng'oli lubuto nga tomanyi otyanga lwavaawo muganda nge neba mwana eyakazaalibwa kati n'omwebakako spams tezidda it's in the genes tezidda ebeera ovule n'ogifuula ovaries wasoma kubanga ogifertilizinze omukazi yenna mu bulamu bw'ensi you need wetaaga spams eziva mu musajja oyo spams eziva mu musajja oyo yenzenze ndi plain spam naawe oli plain spam wava mu kitaawo toli bannyoko okuba nnyoko tulimala kwetolola weetuti nti adamu ne eva baali muntu omu mpozi wangambye amannya go gwani Atim Miriam mpozi Atim omuba abateeso mba mukyoli abakyoli batuuma amannya gaffe n'abateeso bagatuuma mwe baani ffe abakyoli tutuuma tiimu osanga n'omuteeso nga tuumya tiimu naye oyinza okugendawo omuteeso ng'ekigamba tiimu kitegeeza kirala kati ffe waffe ekigamba tiimu kitegeeza nsiko kati bakutuuma nsiko wove ne Kampala n'ogenda Northern Region oyinza okugamba teri kukomawo naye okukomawo gyekuli mu bus park omala n'odda gwotuusizayo ng'omutuusizayo omala n'okomawo lwaki bakutuuma nsiko atiimu banzalira Kampala kyokka ndi wekitgu muggulu eri mbakyoli tinaalikuze ndyagobe bo biki okitegeera kati eno ndi ndabika ya njawulo tosobola kummanya ke kasusu kano kenda bakoshanana maama kasusu kalibaako boyina embalabe nakwata spamsaga ineza esiga bwenti
muna ekituufu zigoba embalabe maama nalina kye bayita embalabe nga nzisuna mpaka to the deepest point eri agala okugenda mu dimpa eyeeno muna spams katonda ago amazzi agakuvaamu ngaoyebase ku mukazi ago amazzi agakuvaamu ngaoyebase ku mukazi munnange katonda era gw'olina enviiri nnyingi naye olina okuzingabirako ng'ompaddeko spams enviiri omuntu mubulamu bw'ensi yenna nviiri bebi walabye ku mulamu nga guli mu mokyala sigulabangako ogulaba omulambo gwe omulamu nga gugye mu mokyala olwengeri gye wafaako gye wagisanga wama Moses Radio yali wano nze nga ndi wano wafa olunaku lumu Moses Radio lwe very good sure olunaku Moses Radio lwafa ye yafa bamukuba bukubi bamukuba cupa ku mutwe gwe kyeki wafa ali wafaaki nze naserera nengwa mu kinaabiro n'ofiirawo era kyeŋŋamba abantu ekinaabiro ekitali kisereke tokinaabirangamu oba owulira empewo wewo ekinaabiro ekituufu kyabeeranga naawo mu lujja olabangaawo nga si kisereke buli kadde omusana gukikubamu mu mokyale yaawa gye baatwala emulago ne Moses Reed neji yali eyo ono yali bamusoosa mulago ne bagamba ono wabbeeyi bamutwale Case Hospital nti abazadde bagenda ozuuka ng'ate bafans bamukozeeko radio bate banamanya bazadde be gye bali tolaba n'amannya gababuzaabuza nnyo nga bamuyita amannya ki yagababuzaabuza Moses basooka muyita linnya ki Moses Radio n'omuyimbi w'eggwanga Moses Case nga yeyita Case sure bwe yayimbira Jennifer njagalo zine ku mazina gwe wazinira wali ku mbaga ya Julie bali bamuyita Moses Case nga tanaba kufuna wizo manizo tiyona jogera ne bakuwa microphone nga mumpadde microphone kati yenna ali eri agate ne Miriam uyo ku microphone mweba bane mundeke ngende no malaje bane microphone mbadde njibye mswear upon the living God wala situlango ku TV kati oli munanga izoloza oyina genda ku WBS bakwati gwe lindo genda bakalango kayinga bandaga ku TV abantu bagenda kulaba ate kati nyagala ofuke serebu ate bangamba no kungaba abantu bakuno nti oyimba oli muyimbi yes nsobola kikola nina ennyimba ze banjigiriza nga ndi mutoye we ngamba nziwandiike male nziwandiike ompe ridimu oli manya enze Lydia Jasmine tosobola kugindako this world is not my home my baby we are always just passing through soko tuwe mumpamuza akapera this world's not my home I'm just passing through if heaven's not my home then Lord what will I do the angels become me from heaven's open door and I can't feel at home in this world anymore. Nyoko ngataliwo munsi. Bikinyonyola kitya? When your mother is not in this world. Banange bamuteekayo nga bamaze muteekayo ovaayo weewaluloote. Ovaayo weewaluloote. Naye nga weebuuza namaze muteekayo muta. Pulogulamu weebuuza naye maama yakikola ate okufuna ssente. Wayinza okukolera Gwiridu Bati Bukenya ng'oli musiimuzi nakuwa ssente ennene nga tomuwaddeeko. Maama yakolerako Gwiridu Bati Bukenya. Yabalako n'obululu kati nga ddadi yabalako n'obululu mami wo kugambye ddadi ono eyankuza yagaana okukkiriza nti Miriam oli mujja na nnyoko naye nnyoko nze namusookako ne muzaalamu omwana wange asooka mba namufuula mwana wange oba muganda wange sikyo aliddamu n'alya ku mmeeza yemu ne mmange kiyinza okuba ekizibu ndowooza kiyinza okuba ekizibu kati obanga oli mwana wa Gilbert Bukenya kati tumanyi kyandiba Gilbert Bukenya wabanga ye Fox ono Fox King akola buvats ku gundi advert akola nnyo bukomedi abantu baseke yandibanga taata wange wakuba mulwadde wa siriimu tujjukira saba nkenderezeeko ko ayina copyright yo music ye kenderezaako kayina copyright music mulwadde wa siriimu yabanga ne ssente sometimes gatwisagala bamutwale mu ddwaliro nga n'ekidduka kyennyini kyalina tasobola kikwata kivuge yetwale mu ddwaliro Miriam wangambye Miriam lyerinnya lyo kati obeerawo ewatuufu waneeno singa nzijjanga njagala kuddamu kunoonya kubanga emboozi yo ennyumidde n'abagira batimanyi gya banyumira ajja kuddamu bangambe ddamu onoonye ku Miriam genda omugulyeko kyemisaana agenda okole bwoti olosaba mutuukako onomwami omanyi bulungi nentera omulaba waneeno tasobola kubula kuba ono yibeeba wano we bati kati gwe watuufu wobeera wano wennyini woba olina okujja obuzemanga ate nga mbadde nga sikulaba ngaebikola bingi ogenda bwoti n'okomawo kuba waliwo omukono nga bamuyita Rita omumanyi very good pia nti woba olwadde akukwata ku mukono mami nakutwala mu ddwaliro ekyo nakyo nakyewuunya mukwano gwammwe kyesinga okumanya
abamu bambi babikola tebali healthy ebiki okuyamba omuntu bambi ng'akikola nga wali wamutadde ku kitanda naye bambi we yalibadde naye nga takimanyi ye musawo we butabika akuwa eddagala naye ng'olaba naye alyetaaga ng'olaba alikuwa bambi alikuwa tongamba nti n'abasawo be butabika nabo balalu kuba ogamba nabo bakweddaga naye abo balyetaaga ebyo olaba nze nkubuulire siriimu yasuula eddalu katonda omuntu yenna walina okubeera nga ne sipamu z'omusajja ogwo esatulatinga mu mugongo bwo always ready okumuteekayo munda kati wakola ensobi abamu bakuleepinga oluusi nga yakikoze n'agamba nyambo kinkolere kabe mu n'endala ezimsatulatinga munfulira ntidde okategedde akantu kibula prostitute tafaafafwa tabbabafwa wabbye tattawo okumala n'okomawo gw'olabye ekiro omala n'omulaba emisana ale prostitute walimanya nti ono waawa ne boyfriend we omutuufu alina okumweyonjeza ye weakness gyendabamu bakyali bange okay naye kati ebintu by'ensigo obeera bute engeri ebitambula walyeviirako obiraba otya ensi mwana ze njiraba bulabi kuba nali mbaddeko n'amaka nga sidda waka nga benjagala bali ku bbala nga bayagala bali ku bbala weŋŋamba mbasuze mba nina obbaliisa sikitegedde bulungi olebaddeko n'amaka ng'oli mufumbo nga kiri kitya gaali gange mama wange yagandekera wasikira maama wo wena ennyumba nnamba eri awo era nejjusa ngamba singa bagitunda nengulayo kaluumu kamwe Kampala eri eri wa bitungulu nebatunda ennyumba nnamba ne baguliramu kaluumu kamwe nga ngamba balitunze akayumba kalama ne bangulira Kampala ng'okoye mu kyalo oyagala kubeera Kampala city nabeera nga wa bitungulu wala era bawa bakoledde shopping neggwawo bizibu kyoli baddeko mulaavu yaddala ng'olina omwami wo nga mwewe weeta bwemuti nga mwagala okwekutula omukwano ogumanyi oyinza obba nga ndaga mukwano laba nno omusajja omutuufu ng'ayagala okubba so nga kutwala mu kibaala yani ye aba asobola okwekontrolinga abasajja basinga bakyasobola okukontrolinga naye abakazi ekitusudde kyenge tetusobola kukontrolinga so omusajja agenda nga yakugulira n'akuwa bwino kugambye omusajja oba ye ali muki asobola okweza gy'asula n'ate omukazi tasobola ate ekyokubiri omukazi ali mayina nnyo n'ate omukazi afuna ebizibu bingi igwe bayinza okusaba ng'oguddawo patro nekusula kuba oli musajja oli wavunaanyizibwa nekujjawo omusajja wavunaanyizibwa naye omukazi ne bakukima luvannyuma ne bakukima luvannyuma badde manyi omukazi yasinga obakolera kuba engeri gye babeera abasajja babeera ku patro ebiseera ebisinga obungi abantu mutwalo osanga ayinza obbaako nekyavaamu teri muntu abaako nekyavaamu omusanze ku bbala pozi nga nze ndi wa patro enkutwala bali mu ddwalire buyinza bwange bonna ne mbayitayitamu nenze basoolozaamu nawe nekusasulira biruyo okategedde akafuna ngenda kudda mu kintu ngenda kundaba mu uniform nze bamita Moses Ali bakuta Moses Ali ndi mukozi wa Idi Amin Dada era wenakula ennyo bwe nti nafuuka Maria Mungu wenakula mu nnyo bwe nti nafuuka Maria Mungu Maria Mungu yatya ato tomanyi mujasi wa Idi Amin Dada gwasinga okwagala ennyo bamuyita Maria Mungu ne Idi Amin Dada bamulembe gwa Museveni mwabala baami kivula wentandika emboozi z'edda zibasuula eddalu bakyali bange buli ba 90s ate nze ndi wa 80s oli myaka ng'emeka obudde buno myaka Moses Radio gyalina gye nnina Moses Radio bamusala 86 kwe tugeraageranya ndi Moses Radio bamusala 86 celebrity tafa nange banzala 86 Moses Radio olabika wali omwagala nnyo nali mwegomba mu bayimbi ba Africa bonna gwe nali nsinga ogwegomba buyimba ki bwomanyi oba oba oyinza otutuwaamuko wano Moses Radio yali tannafa yagamba waali bagenze would you really remember me if I leave you my darling would you remember me tuweemuuka kabeera kakayimba if I leave you my love would you remember me would you remember nyongeza ku ddoboozi if I leave you my love will you remember me will you remember yakimubuuza era n'addamu n'akimubuuza nti wendiba ngenze olinzijjukira era ddala okkiriza olinzijjukira nti omuntu wafadda Moses Radio yafaana eddoboozi lyadda wasomako paka level ki nakoma mu S2 nagwa ebibuuzo ogwa ebibuuzo tekyakusuula nasooka sekretati nengwa ebuuzo babuuze bano bonna besekretati namu tuli beggulu wuyo agambye njogera amazima tuli baana besekretati oyo mukwano go naye bano nasoma nab'eggulu very stable sekretati kali nno nkubuye anko
oveno ngafuna first grade nogende secretary noita jajjaawo lwaki ate gwe toze n'otubuuza ntukuba emboozi ffenna wano wamu baby come on they ask you also I first go for my sheet I'll coming back which sheet are you going nakunywa muka plane walinga nekwese malendie lunch then komeo ne ewatuufu gwobeera banga gusitegeddeyo wano wali ku film ku kibanda kya firimu waliwo firimu awo olinawo room awo buli omu alinawo room ye nawe olinawo room awo buli omu olina maintaininga room kati wenzija mbuuza ani Miriam bakumanyi bamanyi bulungi nnyo kitegeeza nembanda abeera stono ate anta omumanyi yamanyi anta amanyi wobeera anta mumanyi nange erinnya Mariam alimanyi Miriam yerimu ne Mariam lwaki Miriam ekifaananyi kyolimu omuntu bwakutunuulira kati ze kankuli ekitufu nga seekwekeredde tomanyi nza ofuuka mukwano gwange wayiseewo booti n'ogenda nekulaba nkoba naye kankube mugalo muyite endabe nenkuyita era nawe nokola kino jja omuntu bwakutunulira n'akulaba ekifaananyi mwakulabira akulabira nga mu kifaananyi eky'omuntu omulalu ekyo kituufu enjagala oli bwakulaba like enviiri simanyi oba enja akulaba bulungi nnyo starting from like wakulaba okuva wansi ebigere webityo nga bibiri nojja ng'oyambuka enjala zo ate nga n'akasente kakonda bw'olinamu enjala nga bw'oziraba zifaanana ddala bazirimu ebikyafu n'oyambuka paka eno waggulu amannyo then paka ku bibiri yonna omuntu bwakutunulira agamba Miriam ddala ono mulalu kiddala oli kiggwe nze just manyi bumanya wemba olubuto ngw'eddalu bw'oba olubuto ogw'eddalu kati olina olubuto lwa myezi 9 anytime nzaala n'omusajja yali anjagala yali yanyononanga naaza bunaazi omusajja yali akwagala nga gwe tonaaba yakunaaza yakusala enviiri n'akugyamu engoye buli kimu nga yansala so love nekusuula eddalu nayo tesuula muntu eddalu you just appreciate it because anytime it goes away kati mwayawukana n'omusajja naye simulina akabaali yonna wabula buli omu mugamba neebaza nti yaliwo ku lwanga akaseera ako kati we mwayawukana gonoga tojja kuddamu kunaaba kuba yali akunaaza takyaliwo nasigala naaba wakoma ddi okunaaba ddala nga twogera ebyaddala nali mu kibuga nali wa Isaac gyewakoma okunaaba nengenda ebutabika ne bankuba eddagala empiso mwezi ki omwaka ki gwakoma onaaba oba mwezi ki ye kandabe fireworks bakamukuba kati gwadde mwaka guli oguwedde kati gotugutandise oba kuira fireworks walaise emyezi emeka emabega nga wayisewe kwayo ne fireworks bamukuba sinaddamu New Year's okuva bwe yagenda sinaddamu nabasobola kulimba tonaddamu kunaaba never tuli mu mwezi gwakuna siddanga mukuna tuli mu gwakuna Valentine tewedde tuli mwezi gwakubiri Valentine ebeerawo 14th yes laavu ogirina Valentine nzagiraba 14th obu February yakaggwa tuli mwezi gwakubiri gwe watuuse dda mu gwokuna wayise waliwo akayimba kali ensikini okumanyi twayiseeko dda bo banywedde bayiseeko dda naffe twabasanga bagamba batuyiseeko naffe tujja basanga ate tubayiteeko oba mwabayitako dda batuyitangako nga onagudde ku muno onagudde abamu ne bafa kati olowooza kuddamu ddi okunaabako ddala ebyaddala nga maze zaala ng'omaze kuzaala olina olubuto lwa myezi emeka myezi 9 obudde bwona osuulirira kuzaala anytime nga sirolabaga walayiru luno mweruli balabira ku kundi nkwateko mpulira akaana nyinza okakwatako n'okukyukakyuka omwana ewamma muwulira nkuttewa wano owulira munkakutte ku kyakaana wano kisambi omutwe gwakyuse tegeera wano kisambi omutwe gwakyuse gutunudde weno waggulu omutwe gutunudde wano kati wansi wali mutageti omwana walino yita mune olaba kana akagundi we kati okalaba akakatwe kati mune omwana wabeera mu lubuto ne nnyina kati myezi 9 kasita gituuka oba gwani obaani that head has to flop omutwe gumagwina okutunula wansi mune mwana ajja yekka yekka owotajja nakkuluma osuubira eddagala olinywerawa butabikeera still kasita obagamba ndi wa lubuto bakuggyako postmetam omusaayi oba tobagambye era bakuwa buwi ddagala gwe n'omira bumiza eddagala kati wabagamba gwe oli wa lubuto olina olubuto kale noweewunye nave butabika nga ndi lubuto n'enzaala omwana asanyu bebizomu nemukima nemutwala mwana wali kusanyu bebizomu olala nafuna ofunye lulala kati nolina lulala lwonatera okuzaala obadde akaboozi kati eddagala olinywera wagambye mpozi olinywera butabika kati alosuubira kuzaalirawa kliniki yonna bakukkiriza oba nazaalira mu bitooke nga
namuzaira mu kkubo wali nga ntambula simanyi na wajja eŋŋenda kugambe obuto olusuula eddalu lwakafuna ng'onaatera odduzaala tola omwana yenna nga yakafuna obuto bane mu nju ya nnyina bweyekanga nnyina amugamba obadde kikuba nnyina abeera freestyle nnyo naye ekifo ky'omugamba maama gundi yanzi kuba oyagenda ogangoledde boyfriend wa maama agambe maama banjiza ebintu mpa sente ŋŋende antinento oba bakuseneza mama tolatolako gofu antinento beere wa maama salako nze nave waddadi nga mbuze emyezi egyo nzaale namugala nakuba bba naye ansongeramu era nga nsinga namanyako kisa teyamanya wamuddukako obuddusi boyfriend we nga mwagala nnyo sagala bamukwateko ng'omanyi bayinza omusiiba tegeeza kuti wali ofuna okyali mu ssomero ali mu ssomero siniya ki P7 tondaddayo kukimaliza olusiza ofunye oluto oba otegeera n'ozaala omwana mwagalanga mwagala kuba ogambye ojja sooka kumala kuzaala olyokoddemu onaabe wekiri togeza tulindeko okozaala omwana osubiramu tuma amannya kigosuubira ozaala bajaga mutuuma Miriam abanga mulenzi ebikozesebwa mu kuzaala amaze ddo bigula byonna byaweddeyo teri kye bakozesa kuzaala baatulimba baatubba omwana eri okwata mwana wo ng'otambula baatubba anti ate omwana omutambuza alina balina obusuuka byomubikabika ku mutwe pamba kotoni ebyo omusajja yalimanya nti kiddemu gwe wankuula nga kyali yadde nze nakusookamu manga ati nakuzina yadde nze nakusookamu gundi sinze okusooka muntu mune si kya bbeeyi okimanya ekyo okusooka muntu si kya bbeeyi eri sex gwobaamu nomanya this time nandikabba olubuto it's not always often naye ensipamu zoba nazo mu lubuto zikunyiriza n'osinga nekitaawo bane akuwalana kitaawo mama tata wayinza obutamanya mbu oli musipaamuzi ebyo otandika omuddaddemu emiranga embizi we sometimes wadde wakanaga onakukuta ki mu nju yange nasooka-dde ebbali bw'osaagisa omwana gwe wenzaalidde anyuma okufunawo omuteeka nebinne nebikola komedi ng'eri noonya maluwa naddanga nonyumizanga ku mboozi emirundi emirala poza gaye bakwita onzambuza Miriam oba Miriam ate nekyokubiri ng'oyagala nnyo okunfuna ennyo pia Rita atumanya okuva ku A up to Z ne gundi details zaffe zonna zijenaga ono bamujanjabira ono bamujanjabira ono kati gwe eddagala ly'eddalo linywera lyogambirira siriimu eddagala butabika n'eddagala abantu wala musaba kadomola lita 5 musabo lita 5 muvaamu ebikopo 47 lita 5 babikuba na musabo kati ne basigala nga bamanja ekikopo ekitatange wali banzize tuli ekijjulo eddagala lya siriimu terinywereka anko liba kulikuletera nga tolanga nafuuka black wali mweru bampita na muzungu tondaba nga nze spice dana ku TV buli badandire spice wano abantu bamusasulira sente omulaba nze nkulabira bwereere nze kugambye gwani bampita spice Diana eri nzaali abantu bafaanana amanya oli ayinza okuba nga gyali Spice Diana ng'olusi mwana nga atambuza legasi yange oba nga nze ndi mwana we ntambuza legasi ye nga buli muwala yenna mu famire bamuta Spice buyimba kyo obubu omulabo oyo muwala omulabo oyo muwala olaba olwo lugoye olwo luwange malaya yalumpa malaya munnange yalumpa olwo lugoye olwo kacupa Spice Diana akamazi omuwala oyo lwayambadde lwange nze Miriam olwo lwerunga kute bwaki akacupa akamazi ako lwange sister wange yankuba ekifaananyi buyimba awo mayi busiru irejula simanyi naye mayi buyimba kyo Spice Diana nze singa nnyo akayimba ke bayimba ennyo mbusimanya ti abakazi weziba Rolex nze ndi y'amajana kitongo kyo olulimi okiwulira nti kinyuma akosika Joilanda bannangola oluyimba Joilanda omumanyi mbalaba ku TV ba Washington bonna mbalabira ku TV kale abasinga nabasangamu Ange ne Silk nga sister wange antutte nti mukulu wakufuula ekyebbeeyi kyotasobola kukkiriza nojja nobagamba baddeko mu Ange ekyo koli under age naye nga akutoloseza nakuyingizayo bwoyo omwala wamuyitaani ani gwe twogeddeko Angel Joilanda nyimbira yakayimba nga kamubiri nze akakayimba ekasinga okunkuba mwana nze yanyimbira bulungi yagamba abakazi beziba Rolex zaali badde z'amajaana ewoba omulumbisizayo mugambe tweyo bampe y'amajana Rolex ewooma esinga chapati amagi nga gasinga chapati obuki obungi si chapati kusinga amagi bungi bwe buwomi bwa Rolex kyekyo lwaki yagamba nti mba Rolex ndi w'amajana amajago
nti abakazi batono basaba 4 eggs kuba they eat less olwokuba tebakulira kuba step mothers. Mama, I don't want to eat. Mama, I don't want to eat. Ate olokano katwafuna sente okamanyo ke bayimba mwafuna sente alai mwafuna sente nga wazifuna oziriireeyo nga nateeka mu transport zijeno ate bayimbi abaana abatoto ina bomanyiyo abaana abato Felista abani abo ba Felista mbamanyi Felista omanyi naye akayimba ka Felista komanyiyo ng'ali ku fuulu nga ina malibu Felista ali abaddeko n'amalubi n'amalibu Felista the superstar kaliko akatonga kalina amalibu nga kaliko oba Diddy's World bamusanga ku Diddy's World yayimbanga z'abalokole gibiga yafaanana maama w'oyo omwana yali afaanana maama we nga talina njawulo na maama we omwana atalabye nnyo nnaku Felista teyalaba nnyo nnaku maama we yamintroducing erima churches nga waba tolinawo okusula ogenda ku church noweebaka okategeera akantu ako teatali memba ateefudde memba ku church ataatwala budde kubeerawo overnight ziki tolibeera memba wa church eyo kati nze ndi wa KPC eri mu kibuga tolaba buli omu alina legasi ojagala nyina nkubadde wamwe eri mukyalo ewala kumpi ne Namuwongo nawe ogenda neweebuuzaamu n'ogamba ndi kikiga kiri kyeri eri Juba naye ne Kampala nga nkikwasaganya nga bannange eri wanyuma naye life eri eno Valentine yakagoya kusanga wa Valentine kuba ebyalavu ndabanga bitegeere nnyo Valentine yansanga wano kuba Valentine kitegeeza musaayi Valentine kitegeeza musaayi abaagala n'abasinga abeeyagala nga battanga mukago gubasse nnyo wenkuwa omusaayi gwange wojje waffe bakulabanga nze wenkuwa omusaayi gwange woligende waffe bakulabanga nze kitegeeza musaayi blood is thicker than water blood brotherhood kitegeeza Valentines jangu ne mukazo nange nzire mukazo nzire tubeere mu kifo kimu tunyumirwe naye abantu bonna bali unhealthy so tewaina mwagalwa on that day mwagalwa obeera naye kullo yonna gyali kubajjukira bamu babula abeera luzira tewabeereka myezi egyo no sexual intercourse era buli prostitute abeera eri agamba banneewe ngenda ntuukira kuleere wootuukirawo nga siyenze agamba banneewe ndudde okugenda kuleerwe bannange bana akatuuka bweti ngenda wagundi bannange otuuka ozikwata bwoti nga wali obaddeko eruzira bakulimisa olunaku olu toliddamu mmanyira abantu ebyokulya osinga kulya ki ebisinga okukolera eggi eryo nga tekuli gundi bigenderako nga tekuli oyagala balikube nga temuliimu just esiike weerityondirye male ennywereko kasoda bane soda awo anyogogoyo nze nga nkazaayo tayipu ki ya soda Fanta akabatako towerabira testi ya tankayo akabato akabato wazingo nga Fanta taliyo kati kano kanovida kawoomerera nnyo omala okanywa ate oyagala amazzi ga spice Diana bannange geto bannaye geto yalina amazzi agawooma wakiri oddiraga ekikumi n'okateeka mugasa so kafanta kasinga okukola kafanta kawooma ejjinga tebali kubidde mu butungulu lina bakalo teririmu nyanya teririmu butungulu bateeka munnyuko kandi bakuba ne basiika kyesinga okumanya ejji terina kubeera mu katongolo nze kyendowooza olabayo omuzungu engeri gyali payiringamu n'akiyuwa buyiiwali ngamba okyali ali waliwo abawuuta amawuute no naye gyali mbwejje woliwuuta toba na senyiga covid biki ojjukira akaseera ako nga senyiga akuluma wotambula ng'ogenda kati nga kasezi kali eri ng'owulira ofoggwawo oyo senyiga omujjukira yali atusse mu 2000s 2002 Kibwetere yattira abantu Kanungu cult tojjukira kyaliwo Joseph Kibwetere tuwamumanyi bane buno bwana wama buno bwana manna bulera olaba mwana mwazinanze yabalera mwana kati oduse kale nje mwana tujja kuddamu tulabagane ngenda kuddamu nkunoonyeeko abaana bange ojja kufuna chance balabeko bazadde bange bonna ojja batuukako pia ngwagala programu yeggweyo oyo pia waali pia ntera okubeera naye mukwano gwange ebirala ebisinga kaawo kati soogendeo kati naba kugenda sookoddemu tule kati nnyo kati abantu bange mbagambe nti tomundi ogudda kugenda banyumiza mboozi ki ngenda banyumiza emboozi ekwatagana ku obufumbo lwenziramu okujja nkome audio tunyumiza emboozi ekwatagana ku anytime you feel like emboozi ekwatagana ku bufumbo nate nga gwe wavaayo tokyali mufumbo anti kasita ovaayo waliwo okuvaayo ng'omutima gwanoba dda
bangi bali mbufumbo naye ngo emitima gyabo badda naye tebamanyi kano akoleka abamu bali olwa bisuubizo katayo kamera yange wanene ndala ogambye otya ti bangi bali mbufumbo bali mbufumbo naye obufumbo babuvaamu dda babulimu right now naye si bufumbo omutima gyano badda olina omusajja naye nga tukyasobola mu maintaining olina weesonyobere singo kale nze Sonko Muhammad tugenda kukomawo ne mukwano gwange ono Mairo Angel ali ku kamera tongera bajukiza ntukola airport pickups oba okomawo mu Uganda atambula naffe ku namba y'essimu 0706794729 bulambalamba botimu imo whatsapp kweri waliwo ya MTN eri 0782952155 wangambe singa kwagala kulya G bwe nfuna omuntu nampe G ndireete nga ndireeta kugala amajigo nga siika nenga siika constantly kuwa omalo gali onywa n'amazzi olina gy'ogasiikira mangu gakulya natayina linnya agalya tegeeza omuntu kutanda mukola program tubeewo n'amajja nga bagasiise tewali program nga bw'olya nga ndi amajja amasiike ngaagala nnyo ti nange n'obongeeseza we ndiba ndi smart I can make them for you osobola ogezaako kuba smart ntugendako out one day I can myself ebyaddala anti ongambe mala kuzaala olyoka okola sobola anytime so nkulinda omala ozaala then olyoka omwana wange bamukima bukimi bamutwala mu ddwaliro nti omulalu we yabeerera special yasinga omulamu amanyi bba asobola omubeezaawo nnyo naye amaka gaalimu gage oyo akuwasiza naye amaka gaalimu gage olaba nabamu bagabeerangamu ng'amaka gaabwe ne wabaawo embeera okumuteekako kibbattaka bikiye ekyo wakirekeranga musajja gwe n'olumba bibyo n'omusajja okuwasa natakusanga wakanda bakikalubiriza nnyo abaana bangi nakuwasa ati n'atambulamu nasanga naye toliiwo kibakalubiriza nnyo nze ku lwange ba advantage gwomanyi tolaba ku lwange ba advantage gwomanyi kale alina right okugenda yonna gy'ayagala ate alina right okweza anytime they want eri awantu awolaba woba tolina bakuleyingawo olunaku olusooka tolimanyiirawo eri okuleyingawo ng'oyagala era okuleyingawo ku lwa mukwano gwo abalekerawo siba bana bavubuka ebatuliisa polisi yakireka basusse basiba bana bavubuka bayita kuleerwa agenda eri ku buyinja eri gy'abeera ne bamutwala ku polisi wabbanga bakubaye njagala ku bibbi akole mu ofiisi wajje bataamutuma sono Rachel labayo kanfune wana akafananyi nabe kale nze Sonko Muhammad katusinkane mu program inaddako inshallah Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 oba noti 7 8 29 52 155.